Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nga nsinziddwa no ku lusozi Ekiwa Mirembe Ebugaba Ssese. Muli mutyeyo bassebo ne bannyabo. Gyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale kwekumira ku mukutu. Mbatumirako bannange abali mu mawanga ag'enjawulo, abakola emirimu egy'enjawulo. Nti mugyebale gyonna. Era mbeebaza gye mukola ne gye mutakola bannange, era twakyogerako ne tugamba nti gye tutasaanye kukola tetugyenyigiramu. Kale bwe tuba tetugyenyigiddemu era tulina okusigala nga tukyenyumiririzaamu okubeera nga tetukoze ebyo bye tutalina kukola. Olwo njagala tutunuulire ensonga y'amaanyi amakyala. Amaanyi amakyala gaviira ddala mu butonde. Tukimanyi bulungi nti ensi eno yatondebwa mu bulongo, ekikazi n'ekisajja. Bwe kikazi n'ekisajja ebintu si bingi nnyo ebitambulira mu kiti eky'obwannamunigina. Naye twatuuka ekiseera nga tulina obuzibu obw'okubeera nti amaanyi tukulembeza nnyo ag'ekiti ekimu. Lumu tukola ensonga zaffe ne zigaana okutereera olw'okuba nti twekubirira ne twesiba ku maanyi ag'ekika ekimu. Kye njagala mumanye nti amaanyi si mangi nga bwe mbagambye agatambulira mu kiti eky'obwannamunigina. Bwe twogera ku mukasa, wabaayo namukasa. Entambula za namukasa ze zimu ddala n'entambula za mukasa. Obuzibu bwe tulina nti buli lw'olaba akabonero nti mazzi, buli lw'olaba gw'omanya kimu nti mukasa, ne weerabira nti ayinayo n'ekiti eky'obukyala ekya namukasa. Amaanyi gano amakyala agatambulira mu biti bino tugasuulirira nnyo ate ng'oluusi gye tuli gaba gazze nga ge gakulembedde. Ngenda kwesiba nnyo ku Kabaka Mukasa kubanga yakyasinze okubeera victim w'ensonga eno. Buli gw'osanga ng'aliko amaanyi g'Obwamukasa anyumya kimu ndi muka Mukasa. Buli gw'osanga ng'aliko amaanyi ga Kinene anyumya kimu nti ndi muka Kinene, ndi muka Kabaka. Ndi muka Kabaka n'afuuka muka Kabaka. Ne beerabira nti ne Kabaka ayinayo bannyina, nti ne Kabaka oluusi ayinayo abaamuzaala, ng'ago gaba maanyi nga makyala. Emmanja ya Namukasa egenda kufaanana emmanja ya Mukasa. Jjajja Mukasa nga y'abanja, ojja kulemererwa okumwawula nti oba Namukasa yakola ki? Y'abanja. Kyetaagisa obukugu okusobola okumanya ku bombi ani ddala abanja, naddala ng'obadde mukyala. Jjajja Ndawula ne jjajja Nandawula batambula entambula y'emu, njawulo nti omu aba mukyala, omu aba mwami. So si kulowooza nti bw'onookola ku jjajja Ndawula olwo nga biwedde. Abantu bangi n'omusanga nga akola ku nsonga za kinene ne yeerabira nnabinene. Kati n'alyoka abeerawo nga tatereera nga yeewunya lwaki. Amaanyi amakyala agatambulira mu kiti kino ageerabidde era agalese wabbali, tatambudde nago, so ng'ate oluusi ge gakulembeddemu gy'ali. Ojja kwesanga nga bano abooluganda bombi batambulira mu maanyi ge gamu era bakozesa ebikolwa bye bimu. Era jjajja Nabinene bw'anajja gy'oli ajja kukugolola nga Kabaka bw'akugolola. Kubanga mwannyina batambula mu ntambula y'etya? Y'emu. Kale oteekeddwa okuba nga otunuulira amaanyi gano n'omanya entambula yaago.
agamu twesanze nga abamwannyina oba abannyina. Njawulo nti agamu masajja agamu makazi, y'ensonga enkulu, naye nga gaba ga Luganda era gatambulira wamu era gatambula mu ntambula y'emu. Kino kye kiviirako okusanga omulubaale ng'ayambadde ekifundikwa ate n'asibako essuuka oba enkutu, aba akulaga nti amaanyi gano gombi agatambuza era agategedde. Ag'abasajja agambalidde ekifundikwa, ag'abakyala n'agasibira essuuka eno oba enkutu. Ekyo kituukawo nnyo ng'empewo zino tezinnawasa, era ebiseera ebisinga bwe ziba zimaze okuwasa, olwo essuuka eno eweebwa omukyala oyo gwe baba bawasizza. Abamu bw'amala okwambala ekifundikwa ate yeessuuka agyesuulira bwesuulizi bw'ati, ng'omunagiro gwe ganaaagyesuulira bwesuulizi, nga tagyesibye era esigala emanyiddwa nti ssuuka y'abakyala. Nze bwe mba ndiko jjajja Kiwanuka, kitegeeza nti nina ne Nnaabawanuka. Ekyo kiba kinfuula Nnakayaga muka Kiwanuka. Nze ng'omuntu mba nina kubeera Nnakayaga. Amakulu nti bw'oba okongojja amaanyi ago, ogakongojja gonsatule. Oba oliko Kiwanuka, Nnaabawanuka ne Nnakayaga, gw'omuntu atya omu. Kati oli bw'atunula bw'ati n'alaba obusatu, aba akugambirawo nti Musoke, Mukasa, Kiwanuka. So nga kyalibadde nti sooka omanye Nnaabawanuka. Bw'omala okumumanya tereeza Kiwanuka. Bw'omala okumutereeza kalira mu bwa Nnakayaga. Nnakayaga muka Kiwanuka akola ku nsonga za Kiwanuka, amulabirira na buli kimu. Kuno okumanya kuba kwa kika kya waggulu naye ng'ate si kuzibu. Gwe kutuula n'osiriikirira n'ofumiitiriza ojja kusobola okumanya. Bw'ogenda ettanda n'okola ku nsonga za kinene n'eza maama Nabinene, kikukakatako ate okugenda ebusuubizi gye yatusuubiriza emirembe era gye yawasiza omukyala Kawala ng'ono ye mukyala we. Kati bw'ogenda n'okoma obukomi awo n'ototuuka eri ebusuubizi gye yasuubiriza emirembe, olwo oba osigadde oyina ekikubulako. Twesanze nga amaanyi gano bwe gawasa, abakyala be gawasizza, ate bo baba n'ensibuko eyaabwe endala eteri y'amaanyi gano. Katugeze, oyinza okusanga nga bw'oba onootereeza muka Kabaka Mukasa, ate ojja mutereeza mu bwa Kiwanuka nga y'ensibuko y'amaanyi ge. Nga y'ensibuko y'amaanyi ge. Kati nga gwe bw'olowooza nti Nabinene ye muka Kinene, n'okola olwo n'omala n'otutuuka wa Kawala, ate ogenda kusigaza era ebbanja. Kwegamba ekikutuusa eri ewa Kawala nti gye yasuubiriza emirembe. Eno yonna mu ntambula ze ali mu butabaazi obw'ekika ekya waggulu ennyo. Eno ewa mukyala we Kawala emirembe gye giri, ebusuubizi. Olwo amaze okuwasa, olwo afuuse muzadde. Kale tulina okuyiga ebintu bino
tubikole tubituukirize bulungi tusobole obyeyagaliramu. Kansubire nti mubitegedde bulungi. Tugambye nti bwe tuba tukola ku maanyi ag'ekisajja ate tufe ne ku maanyi ag'ekikyala. Tusobola okugalaamirizaako n'ogamba nti ayi mukama wange jjajja ndawula nkugabudde ekijjulo kino wamu ne jjajjange nnandawula. Kubanga amaanyi gatambulira gatya? Wamu. Ayi jjajjange kinene nkubisse nembika ne maama nabinene nembika ne n'abalongo bammwe. Kubanga bombi balina abalongo. Ojja kusanga embuga nga kinene yagikulira ate osange n'embuga nga ya nabinene. Naye ng'ate kinene bw'oba oyagala kukola ku maka ge ag'obukyala eri ewa kawala ensonga ze gye ziri. Era olaba nti naye tuba tulungamya ensonga ze wano nga tumukola mu kumutereeza, asooka okumugabula ekijjulo abeera maama kawala. Yamugabula kubanga ye mukyala we. Kale ensonga eno tugitereeze, tulemenga kulowooza nti buli abeerako kabaka olwo n'abeera muka kabaka. Eriyo ne bannyina, eriyo ne bannyina. Bonna gwe manya kimu nti amaanyi bw'abaawo amakazi ate wabaawo n'amasajja nga gatambulira wamu. Kale tuleme gasuulirira nnyo, gwe kuddaawo kwewaana nti bannange ndiko omusamba omukazi n'omusajja gubaawo. Lwakuba nti oluusi omukazi gudominatinga, oluusi omusajja ne gudominatinga. Eri mwenna oba mukazi oba musajja kisinziira. Lwakuba ffe abakazi twayiga kimu nti bw'obeerako amaanyi amasajja olwo ne gabeera masajja. Oyagala kwambala nga basajja, tambula nga basajja, kola bya kisajja. Ne weerabira nti obutonde oli mukazi nti ate n'amaanyi ago gennyini g'otambula nago ate galiko n'ekitundu eky'obukyala. Kale ekyokuba nti oliko amaanyi amasajja nnyabo tekitegeeza nti ogenda kuyiga by'abakazi. Olina okubiyiga kubanga ate era olina okubikola kubanga n'ekyo ekitundu eky'obusajja ekikutambulirako ate era kiriko ekitundu eky'obukyala. Kansubire nti mubitegedde bulungi bannange. Akuume atakuumira mpeera. Tuusa ate lwe tunaddamu nate weewaawo.